Sukali simanyi ziri kilo mmeka ffe twabadde ku orders tugende tukuleetere ebintu bino oyogera ku pampa so pampa so bw'ataakaawo tune kano wange oba okitegeera so obwo buli busakati bwa pampa bubiri tuna box eno box ejjudde mulimu bamu bumeka ne ejjudde ogiraba eri sealed bulungi nnyo kwatako ajiwulira batuwadde piisi za butto ziri 5 erabika buli omu mubamu liita emu zo liita 5 sebonze mpikidde ddayo wali wobadde wano waliwo guno omuceere simanyi gwinayimirira bwe buti muceere kati so ebintu bino waliwo omuntu omu yabituwadde tubireete nga yaba bituwadde era naffe ogwaffe gubadde gwakubireeta guno muceere infact gwakayiso oba supa guguno fast kila sirabamu kayinja nakamu so guno omuceere zira kazinzo oba zikiro oba nga 25 kasawo kalamba neyanze gena yenna nga mwebaza samulaga samulaga nina naye nga neyanziza neyanze Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155 kale omukutu gutandika tusinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad as usual tuli wano banda wa Nakafu Lydia tulina Lydia wano tulina Shivani wano ye omwana tulina ne brother wa Nakafu gwe twakolako ne program emabegako so tukomyewo okulambula ku Nakafu mulundi omulala nze Sonko Muhammad twagala okutegeeza ntukola airport pickups tambula naffe bw'oba okomye bweru w'eggwanga kozesa enamba yange ejo laba kunsi wa screen 0706794729 ojje twogere obuukinge gwe notuuka ku kisaawe entebe nga wendi nga nkulinze I myself kukima ne tukukima ne tukutwala ewa mu waka ng'oli safe ku mulyango tukikola mu ngeri za njawulo oyinza okujja nga otunyumiza ku story oba kikola nga kiri private nga terina omu amanyi ne neighbor lemena kumanya tutuuse wamu mu kasidise waliwo ababa bagenda ewala nga transport mungi nakkalubiriza tulina enkola endala gye tukuyambako ne tukwasa emmotoka genda okwongerayo naye tukuyamba okujja ku kisaawe paka mu paaka oba paaka walina okuboardingira emmotoka endala ekutwala paaka gyolina okugenda wayinza obba embalala wayinza obba entungamu wayinza okuba embala wayinza okuba ewalala wonna naye abalina obusobozi abasobola okuyiiya obwakasente waliwo abajja nga ajja ttambula naye ng'obudde buba bugenderedde agenda tuuka nga buzibye era tulina enkola endala ey'enjawulo tuyinza okuba nga tukutambuza mu budde nga bwa misana nga tukufunidde obugendo osooka ng'opoyera kasoba nga otambudde nange manya nti oli safe nze Sonko Muhammad ne Nakafu oli otya tebolonje muli mutyamu tuli obulamu buli bwebutyo bwebutyo ate Shivani agamba Shivani erinnya aliwulira kitegeeza kati Shivani asimayiringa okay ogamba otyo omukulu Loverboy ndi bulungi sina buzibu obulamu butambula kirya bulamu bulungi mpozi obwo nange wendi mpola jakongeza ku ddoboozi lw'abantu abamu abali wano babere nga bakuwulira nga tukomye okukyalira ku Nakafu mulundi ogwokubiri Nakafu wategeera nti bafuna brother omufiiringa oba omufiiringa batya nga brother omufiiringa nga brother okay erinnya lyani Dr. Loverboy. Okay, Dr. Loverboy. Yakugamba nti ayimba ze nakitegedde luvannyuma nti ayimba yagamba. Nange nakitegeera luvannyuma nga ajja kuyimbira mu akayimba mama ekyo. Oyo kali kiwa muyimbiramu. Asooka kuyimbiramu program lwe kagende mu maaso. Akasembyayo. Ajja kasembe lwaki oyagala asembeyo kasembe. Kale obanga kyo yagadde akasembeyo n'akasembyayo. So embeera etambula etya buli kasanja kubanga nkubuuza nzi kitambula kita because waliwo banja babeera bambuuza
mbeera etambula etya. So ngenda kubabulyako ne comments z'abantu ze bakomentinze okuba twakola program nga tuli nammwe babiri, then tulabe ki ekigenda mu maaso. Embeera eri eti? Mbeera simbi naye asinga okunsumbwa era ndi roodi ow'amasannyalaze n'ebyokulya byennyini. Nga bagamba ki? Baagala ssente? Ow'ennyumba yagamba ayagala balansi we bamugamba balansi bamuleeta. Ye ow'amasannyalaze amanja kuba yaŋŋambye okunteekako wali gwe gwali omutwalo gwe namuwa. Kati guno omwezi sinagusasulako kuva lwe natandika. Era adagala gajjako ejjo. Si byangu ne tusabe Katonda abeere ng'embeera gikola ki ng'ajanguya. Twakuleetekera taxi wano eya business. Kati sooka otuliiremu. Taxi twakulekera nti ki ky'osobola okukola olw'ensonga abantu bakusapootinze okumala ebbanga. So now this is the time waliwo yalese ekirowoozo ate nga nange mbadde nkirowoozaako ti tusobola okukola ng'omuntu singa tayimu etuuka naye oba nga tetukyafuna buyambi kuva gye buva. Oyinza kweyimirizaawo otya ne Shivani ne mutaddamu ne mutasula wabweru mazzi batwala ga mwala n'osigala ng'embeera etambula bulungi. Ng'omuntu n'oddamu n'akusanga yalinga kugoberera ng'ali bw'eggwanga n'akomawo bagamba life Nakafu etambula. Tubulire business. Business gye naadde njagala manda n'amatooke teekeeko n'akadaala. Amanda, amatooke, akadaala nkatunda nnyaanya, butungulu, obunzaali, amenvu, bwe bityo. So yagala okola omudaala kuliko amanda ge bafumbisa, kuliko amatooke emmere gye balina okufumba nga kuliko n'ebikozesebwa mu kusiika n'enva, then n'ebbogoya bwe bityo ng'omuntu abeera alina omudaala w'abeera. Kati sente n'otematema otya waliwo okitematema naye nga tokitematema bulungi tukulekera tasiki okitemeteme kati then tunnyonnyola. Ejjo natudde naye nga tobongo onoowa bebi bwe nasoma ne ntandika okubudgetinga emitwalo bwe maaso budde amatooke emitwalo 5.5 enkota ensawo nga 5. Ensawo ya sente mmeka? Nga mbalidde ku mitwalo 5.5. Ensawo. Nasookedde awo nensooka ngatagattamu awo nenfuna kyenjagala nenkwata kati so tubalire okuva ku capital game singamba na capital bwe ntinyiza mukozesa bwe ntubalire okuva ku rent paka gye bikoma otulira kiyinza kuyamba ku kitadala business enzo gisobola capital binaadde njagala waso satandise emitwalo nga 7 kubanga nyongeze eddoboozi kutandisa emitwalo nga 7 kubanga nazo laba nga biyinza otambula mu kifo kyendimu. Okay. Nga biki anti katematema tufunye emitwalo 7 tuzikozesa tutya? Nakuta amanda n'embaleje emitwalo 6.5 ensawo 5 buli nsawo nga mbaliraawo nezijjako nga njigula emitwalo 6.5 tugeze ensawo ya mitwalo 6.5 nengattamu awo nenfunamu ze nafunye nenkwata neŋŋamba kanzijeko zino ezashe za rent kubanga ono ye adda ŋŋambye nsooke mukwase wonna ab'emyezi 4 mitwalo 10. Aluwa oyo muzeeyi nayogeddeko naye owakana akayumba nga tetusanzemu balala nedda abo tebalikoleramu just yeggamye bwedda akolera wabweru. Okay. Akayumba kano kono muzeeyi ka muzeeyi ng'agamba sente mmeka? Yaŋŋambye sooka yagamba mitwalo 10 emyezi oba 4 nzaawo teyannyonnyodde bulungi. Kaliwe batakunnyonnyodde then oba oli mu business olina okumanya nti emitwalo 10 gitwala emyezi bwegi kye bayita business wagenda mu emitwalo 10 kubanga namugambye nze njagala emyezi 3 nawugamba gya mitwalo 10 naŋŋamba gwe leeta 10 kubalira emyezi 4 mitwalo 10 ogimuwe gye emyezi 4 kitegeeza buli mwezi guyinza obba mitwalo banga 2.3 awo weewatyo. Kyenakoze awo nengattamu era nenfunamu egyo gyennyini emmeka 7 kubanga akadala komwenda kakola luvannyuma mu magoba. Kyoyaga otandike n'amanda n'emyera kyekyo kyennabaze. Okay, kale tujja bbanga tubiraba mpola mpola so abantu baffe batugoberera batulaba nze Sonko Muhammad tuli Nakafu wano twafunye ekirowoozo kitru ayagala ogenda ebweru kukola bona atandike ne business ebyebweru ng'obivaako. Nina okulemerako kubanga nina ab'okuweerera nina okwekolerera nange kuba naye njagala nyambeko abo abali mu mbeera ng'eyange nga nfunyeewo. Olina ekyoto nti naye Katonda walikyusa embeera nawe ojja kuyamba ku balala? Okay. Kiyina.
Kale so twaloza ntugamba singa tufunayo capital nakola business wano mpola mpola nga ne shiva ne wayongera okulaakulamu osanga shiva ne wanaaweereza ebbanga nga lya myezi 8 ku mwaka kuba kati n'emyezi gigenda 4 onajja bbanga abongo bongedde okulamu nga naye yeeyongeddeko omwaka nga ne shiva ne akuza asobola okulekebwa ewantu then agende bweru n'akola so kiri bakiri mukulu lava boy twabadde n'ekirowoozo wano ekya Nakafu otandika okukola business wano wonga olaba kitene ekitundu nga bwe kifaanana bwe kiti singa omuntu abanga tufunye capital wa mitwalo 7 olowooza singa abagwe nga gwe Nakafu oyinza yiya business wanyina etambula kati anti okusinzira nti no ne mu byemirimu ayinza okuba talina experience bulungi kyandibadde kirungi n'atandikako ne business entono gy'anaasobola okumanaginga ye ng'omuntu nga bw'ayiye ekigenda nga business kirowooza nga ya capital yenkana ki rent ye kati wa mitwalo 3 omwezi era kati okusinza ku kyayogedde wano okusinza ku area gy'alimu ye business gyendaba eriwo kuba yanjawulo tuzze nga tutambula naye sinalaba muntu agikola Tegeza yagenda okuba yasoose okutunda amanda matooke manda then n'omudaala onyanya butungulu bikiwe ebito soloza kiba kiyinza okukola wali olwaninza kugwa ku business bano obeerako webakolera business oba waya wakawo baki nali nkozeeko nga ntontono bwetyo nga era yali ntono so advice gyoyinza okumwongeramu okumwa tulabe nga asobola okustandinga kuba kati nawuli akayagala kugenda bweru tegeera but sometimes ebintu bigaananga tegeera kuba buli omu abeera n'omukisa gwe ayinza okubala ebyebweru ate nga taabisobole so kati wanaaba amaneginze bulungi business gyayagala katugeze nga Katonda amuyambye n'ekolebwa bw'aba agimanegize bulungi n'agituulamu n'akwata bulungi asooka akoleeyo tomanya mwe muyinza n'okuva sente ziyinza omuyamba okweyongera yagende bweru akole bayinza okwagala sente zigenda ebweru ne zitawera aba asobola okweyongererako kitegeera n'agula ebyetaagisa biki n'okulabirira kuba eno business waba agenze ebweru yayinza n'okulabirira omwana ng'amuleseeyo nga alina gwamulekedde nga jjajja kuba jjajja business ye naye agimanyi yatwadde ne ku magezi kuba naye kyemanye yamuwadde amagezi naye aba asobola ogikolamu abayinza okujja sente otamukubira simu ate omwana nesenyiga ate simanyi yetaaga pampa kuba neeri kuba ebiseera ebisinga omuntu alaba w'olinnye ennyonyi oba okola oba tokola atandikirawo kusaba ki sente ayinza okutuuka eri nga bambi naye tayina ate oba tolina bw'okakasa bw'olesa eno so kati kibeera kirungi n'olekawo plan B nga tonagendera ku plan eri ennene gwe gy'osuubira ofunamu ekinene kyekyo okay kale abatulaba tulina Nakafu Lydia wano tugeza kulaba nga tutema empeena tulabe nti ayinza kustabilizinga atya tuve mu byekito abeere n'obwongo obw'abantu abakulu life esobola okukola ki okutambula ate ebeere nga ekyukako nga yeeyongerera ddala mu maaso kuba buli lukya landlord amubanja rent w'amasannyalaze abanja ye mwennyini aba yayiya talina byakulya n'ebirala so twagala okuba nga embeera tugikwasaganya mu ngeri ya kintu kikulu tetuliiwo bafanizi temuliwo namwe muli bavadde bamuyambako kuba nammwe era mulina ebizibu byammwe lwakuba just mulina emitima emirungi ennyo weerekereza noba kati n'oyamba ku munno ate obulamu ne bubeera nga bukola ki nga butambula munange noba nga bukola ki nga bweyongerayo oba nga bugenda mu maaso kati so ze zimu ku mpenda zitugeza kulaba nti ate tutema wano tulabe nti ffenna tubaawo tutambuze obulamu kati nga gwe brother oyinza muyambako otya kiki oyinza kati plan eriwo ogitegedde so kati nze kyenyinza okumuyambako saala okusinga zogenda osinga omusabira nga nakyo kuba kyekisooka ezo zo weeziri mateeka ba kyonna kyaba ayina ekiba kyetaagisiza okwongerako nze nga nina obusobozi basobola okyongerako bwe ntyo oyinza omuyamba naye kati sofa waliwo njawulo ki gwe gy'oli okuba nti like wavaayo nitukwatagana Nakafu n'ofuka nga brother we like muli gwe oba okiwulira otya oba olowooza kiki oyinza omwongeddeko oba gwe kiwi kyoba weeyongeddeko so ekisookera ddala ku saidi yange mba ninamu muli ekiraga nti nno nange nina kyensobola okwongerako ku bulamu bw'omuntu ekyokubiri ku saidi ya Nakafu kyemanyi kimuleetera okufiringa nti no tali yekka alina abamufaako tegeera era ensonga lwaki nkomyewo omulundi ogwokubiri nsobola okuddamu okujja omulabako omukyalirako okulaga nti nonfaayo okay so okubaawo kw'omuntu gambye omuntu aba tafiringa nti ali lonely nti ali yekka aba yina omuntu gaba ali naye era nasabye nnyo okuba twaveeyo nakipinga nga muteeka mu ssaala zange nga musabira nnyo era kyemanyi essaala Katonda yaziwulidde ayinza okuba yaziwulidde nyinza okuba nga sinze yakutte mu nsawo but
kyemmanyi tugenda okuva wano nga tumuleseko akamwenyu ng'afunye smile. Okiwulidde ekyo Nakafu bw'ati? Kiwulidde. Like goyinza kukiraba otya nga like oba ofunye brother olwo ebadde bikutte. Omanyi bagamba emusabira ewamu essaala z'abantu abali ewamu Katonda ajanuka nnyo okusinga omuntu ali yekka. Ekyo badde okimanyi? Buli lw'obeera ng'awo ng'osaba ng'oliweka. That's why omwana ono ayinza okujja nga kiraba nga blessing gy'oli. Naye nsooka kaba maziga nfunye olubuto ne bakugoba ewaka abamu abayina ewaka ne bakola ate omwana yamala ozaalibwa tebaba bamwagala ab'ewaka. Oba okitegeera. Kati so buli lw'osaba ng'oli wekka Katonda akwanukula. Naye singa ofuna munno ne muwera kati nga ffe abasiraamu batugamba tusalire mu jjama Katonda ayanukula nnyo abantu abali ewamu. In fact kakube kulwanyisa muntu ng'abasinga amanyi omujja abanya munozi musamangi wabawo ekyenjawulo okusinga ng'oli otya ng'oli omu. So kikyo oyinza okugamba blaza like aliwo gwofunye oba gwewafuna luli omugamba ki gutena kyoyinza kugambayo ki muntu like okufuna omuntu ompya nga zembulamu mpulira essanyu kati nina wasobola okumbeererawo nga muganda wange kubanga nze singa nange mbaddeko ne baganda wange naye baganda wange nange sikuze nabo bakulu bange era nange nabalaba mu mamange weyafa mu ddwaliro awo we nabalaba naye okulaba ku baganda wali manyi wakulaba ekolaba baganda bwalaba bamaze kufa bajja mu ddwaliro nga mama ali naggulu we nabalaba ne waliwo gwe nali simanyi nako namulabira awo naye kasita ate mama we yamala ofa negibali watuufu tomanyiyo naye mpulirako omu akolera mu katale k'e Nakasero naye omulala mukulu waffe mama gye twamuziika gye yadda naye simanyiwa watuufu wabeera bano okuleka bano abato benkuze nabo abo bo bemanyi we babeera. Okay. Kale so abatula tulina Nakafu Lydia waneeno tugeza kulaba nga tutema empenda bannawali Loverboy waliwo comments ezagize nyingi nga bagamba weebale nebeera brother tufuuke ekirala langa bagamba ayinza okutyanga brother balanga bagamba wamma muwase mwana oyo ali lonely wamma nga omanyi ba TikTok in-laws ku YouTube ku Facebook abalanga bagamba nga alabika bulungi omukono wa mitafari ya love yaze n'agamba ati nga bafaanagana tebabanga ba Luganda byaddala mugala face mpanvu abalanga bawana mimwaju nti ate mwaja Loverboy nga gikoze bwe giti kyoyinza okugamba abantu baffe ba followers just generally bonna muwase beera brother byaddala ate simayi biki atona awo nazenga brother jamala komekereza ate nga ali kino oyinza bagamba ki kati nze nganza omuntu mbasuubiza ngenda kubeera brother tebalowooza ate ebintu ebya sisuubira kweyongera kubeera brother ate mu ngeri endala kitegeera ngenda kubeera nga muganda we paka kozi nange nze ng'omuntu nkyalina ebirooto nze ng'omuntu sisobola ate kuva mu bwa brother ate ntandika ate ekintu ekisukkakaawo. Okiwulidde ekyo? Nkiwulidde. Oli contented n'ekyo oba ayina gamba ne wali badde ofuuwa kyekyo brother wange abeere blaza. Kale so abatulaba era abatugoberera tuli wano ne Nakafu waliwo lwe twali wano nga tukola program nga tuli n'omukulu oyo nga tudde waliwo omuntu eyatulengera emabega yali atulaba naye ng'asinzira bunaayira then the same thing naye wanera wazzeemu nakyoga tukola program wano n'ogamba biki ebisinga okunyiga byeweetaaga ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo bisinga okunyiga byeweetaaga nti bannange kino ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo bimanyi maki kitegeeza wayogera kinaki oba kiki obadde oyogera oba ki kyeweetaaga right now emmere ekyo kimu pampa ebizigo by'omwana sabbuuni w'okwoza sabbuuni wo wennyini ow'okunaaba w'omwana ow'okunaaba kyogero ebizigo omo n'amanda sukaali kubanga kati amabeere tegabeeramu abayi munywesa caayi mukalo oba olumu n'engulayo ekikopo yatandika okupulya abaana abato balwawo okulya n'okunywa yatandika okunywa ebyawabweru ng'ovudde ku owange yatandika okunywa kubanga amabeere sijja kulimba mbu gabeeramu anywa ki olumu mugulira amata buno obw'ebitaano obwo bwalatu n'enkakuba we mba nfunye ssente ne munywesako ennaku 2 kubanga swa mukolera kaka kyenda naye obuugi tanafuuka tanatuuka ku buugi
obuugi tannatuuka. Kati kitegeeza w'ofuna obuugi n'obunywa amabeere osobola ogafuna buno obwa kasooli. Nsobola. Bw'oba ng'owuuta obuugi owuuta ekyugi ekyo amabeere osobola ogafuna then kati ye naakuyonka naafuniramu awo naye. Nsobola. Kitegeeza singa tufunayo buwunga bwa muwogo ne tufunayo sukaali awo tuba tumaze okiggala. Lw'oba olinamu akaasalo ogulayo amata n'otabulamu ne munywa. Sabbuuni ayoza engoye ez'omwana n'ezizo singa tufunayoko emiti gya sabbuuni ng'emeka? Sinayiko emiti. Kubanga ye sabbuuni yakubuuza emeka nga ndina omugagga oleme kwogerayo ku ekitole kya 5. Yogera emiti emiti gyo ngyetaagira ddala kubuuziza emeka kibuzo kyotategedde 10. emiti nga 10. Ogenze mu box namba kyekirala awo ekiyinza okwetaagisa ebyokulya abo tuba tulina akawunga n'ebijanja tuyinza kugira ng'okabirawo mpolampola. Ako kati mba sina nabyenkaaba. Bw'ofuna akasawo k'obuwunga n'ofuna n'ak'ebijanjaalo kiba kiwedde. Kiba kiwedde. Ate akaceere nako naye akawo ekibeerawo kyendya. Okay segeza tufunye akaceere kyekira kipampa kyekizibu. oli wakuwa 10 zo nga 2 oba buli pampa yameka ya 5 ya 5. ate kisaketi kya mmeka? Saketi nakoma kigula nga kiriko ebirirwako mu kumpa epampa ze nagula sente zetwagulanga mu ebegaze baatuwa. Okay kitegeeza singa ofuna ne tunakuwa 10 nga 5 emu ya 5. Se 10 zigula pampa nga 10. Okay sirika mimi. Okay kyekirala awo kyekirala sabuni w'okunaaba. W'okunaaba n'ebizigo bye. Kale waliwo omuntu ali wano 60 viewers wano waliwo abantu abali wano abatulaba ku TikTok. Mutumba ogenda kujja otuyambeko ogenda kukwata essimu eno so kenjikulage waneena abantu afa batulaba epozinze tulina abantu afa bali ku TikTok. People, you can follow me on our TikTok. That is good talent. Bafanizi bo balaba abantu kwe bali kulika abantu 67. Tugenda kusigaza TikTok eno naye Mutumba ogenda kufuuka camera person wano. Ogenda bango otufunuzaamu bwoti bw'obeera otulaba tawali antobera ate kati awo ogenda bw'otulaba ng'otuddeeyo obadde otya Mutumba kati awo bw'otulaba olina obba opposite yasi bw'otudde eri nga godde eno olina obba ng'otulaba. Kale ka tufune microphone tusembere wali kumpi oli emmotoka tulabe kyo kiyinza okuba nga kiri awo. Jangu tujje tugende mpola tambula Angel. So abantu bafa batuweera batulaba tuli wano bayitawo banda tulina Nakafu tulina brother we Lava Boy. Ne twebaza abantu bafa abenjalo tulina omukyala yatutuukiridde we yamaze okola program yaffe yawedde n'abaako kye yagadde akole ki atuyambeko. Nonyi wali light ennungi otambudde mpola nonyi wali light ennungi obeeno tubeere nga tweyongere nga tugenda mu maaso. So yatutuukiridde n'agala abeeko kyatuwa tube nga tujja tukireetere Nakafu ono naye waliwo abantu abalina emitima emirungi nga newabeera nga mudde side eno nga newabeera nga n'ekintu kyabakuwadde agamba bawadde nga nze nenemba simensioningiddwa linnya saagala wadde okummanya kati yimirira woyimirira tukole. So waliwo ebintu bye twakuleeteddeyo wano eno biri wano sembera waliwo ebintu ebiri wano oyogedde ku kasawo k'obuwunga n'ebimu ku birala. Mpozi olina brother wuuyo katuhandinga over beno bwoti akasawo k'obuwunga ko kalaba bwe munaba nga mukatabuddemu obuwunga mujja banga mutambulizaawo bulamu mpola mubeere nga otabulako obuugi onywe omwana ofune amata asobole okubeera obulamu butambule si we kiri. Tubano ino bbanga ebazaako wano tuyinawo ekidandaali kimanyi ekidamba kite ekidandaali musoga kite ekidandaali kino balina gye batusindisa ennansana etugenda ntukima ebintu kino kijanjalo omanyi bakiyita kino bakiyita batya kino kijanjalo bakiyita masavu ebijanjalo wano tuyinawo tulabe bwona byonoona omulabye
ekyo ki Sukali. oyo sukali oba ziri kilo mmeka naffe babitupimidde eyo ne babituwa bireeta oyo sukali simanyi ziri kilo mmeka ffe twabadde ku orders tugende tukuleetere ebintu bino oyogera ku pampa so pampa so obwataakaawo tunekano wange oba okitegeera so obwo buli busakati bwa pampa bubiri soft diapers oba mubaamu mmeka naye mulimu pampa ezijja okutambuzaako at least okumala akaseera katunaaba tutambuzaako tunaye bokisi obuteekaawo wansi mpire ne kumenya tuna bokisi ya eno bokisi ejjudde mulimu bamubaamu bumeka ne ejjudde ogiraba eri sealed bulungi nnyo kwatako agiwulira ezitowa teekaawo wansi kateeke wansi ni bokisi ya white star sembeze wano tulinawo obutto batuwadde piisi za butto ziri 5 erabika buli omu mubaamu liita emwemu zo liita 5 teeka Sebo nze nfikidde. jangu mirirawo mpola mpola nyagadde ddayo wali obadde ddayo wali wobadde wano waliwo guno omuceere simanyi gwinayimirira bwe buti muceere lwakuba kayinza tukalubiriza okusumulula tuba twaganye ntusumululako nolaba what is inside tekaabe wala ndabanga kesumudde akambye tekaabe wala tuleetereko kati so ebintu bino waliwo omuntu omu yabituwadde tubireete nga yaba bituwadde era naffe ogwaffe gubadde gwa kubireeta twabitransportinze from Nansana tugamba katubikuleetere mwana oyo mwongereyo tutumwagala mu kamera genda eka guno muceere infact gwa kayiso oba super guguno fast kila sira mukayinja nakamu so guno muceere zira kazinzo oba zikiro banga 25 kasawo kalamba kako aha yanze gena yenna nga mwebaza samla gasamira nina naye nga neyanzisa neyanze so byebyo tusubira nti binza okutambuza kakasira bikana bakakutambuzaako kiri gyoli because bibyo ne tuvaawo n'obigabira baneiba oba n'obikola kyoyagala neffe mukkiriza okwaffe nga ggwe wabeera nani namutumba ate omulala tewali tusubira nti yebikwadde muntu mukulu era mukyala amanya akabanga bikayinza okutambuza mutumanya ayinza okuba ne pulani okwongera okuyambako oba okugamba nti okay muyambyeko n'abalala bwe banaatandikira oba kitegeera so enkozesa ye yabintu bino yenaakuyambako nabikozesa kumala bbanga ki kitegedde bulungi nnyo aha kabulaza baako kyogamba naawe nze kyenyinza okugamba Nakafu tuli basanyufu okuddamu musangawo era tumusuubiza tujja kuddangamu tukomengawo tukuceekingengako so kati mu buzibu bwonna tujja kubeerangawo ekyetaagisiza kyonna tujja kubeerangawo tujja kujja nga tukuceekingengako so mukwano gwo mugandawo wafuna brother muganda wange si muganda wo abeera mukwano gwo nga brother wo jjajja twakunonyiza ebidda nga tetukulaba
Sino jajja ne wonna watu joiningidde. Kati so aha Nakafu waliwo abantu wadde ebintu byantu bimuleetere. Kale. Tulina ono mumanyi jajja. Simulabangako. Ono yatukubiranga amasimu kubemabega. Naye nga tumutuusa nga omanyi twali tutiisa abalenzi batuusa eri Nakafu. Paka yalemerako ennyo ne ngamba waayo lwaki omuntu muggali muzibire ekkubo ne muleka najja. So n'atuuka ne bakwatagana. Era tugambye mu naye saala abadde ateekamu nnyingi nnyo era tugenze okulaba ng'aliwo omu yalaba programu baali bonna n'abako kyeyaweereza Nakafu ajje. Era n'atugamba naye abadde ng'ateekangamu essaala. So weebita embeera n'etambulira. So waliwo omukyala alina gy'akola ayagala mwatuukiriza amanya naye na gy'akolera yatusindise ennansana ne tugendayo ne batuwa ebintu bino ne tubireeta. Zannyo bannaffe tweyanzeege. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Byonna bye mutukoledde. Kale tunasuka wano naku lwaleero nomulowooza nyongera okuzigirira ba Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa we buloba ku nsonga y'okunyirira makeup, stylinga nviiri, kutimba ku mukologo. Those are pioneer sponsors. So nayagala okuyiga ebintu bya makeup n'ebyokunyirira wekwate Betty. Bagiyita Betty's Makeup, Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa buloba awo. Suplex Gym basangibwa bweyogerere kirinnya Kavule bwoba oyambuka ng'ogenda Bukasa kalina gy'osooka okusanga. Aba Suplex bali ku place embayi waggulu. Ekyuma kimanyi kikozesebwa mu gym. Ate nga ne Nakafu naye yafuuka member oluvannyuma lw'okumuwa offer agende nga training. Kati ndowooza k'ofunye ebyokulya ndowooza gym ogenda wengere wano gym ogenda gyongeramu amaanyi. Kuba waliwo abatugambye Nakafu mumututte mu gym naye mukimanyi nti endyaye entono. Ate bw'agenda mu gym alina okweyongera okulya ennyo. Kati oyinza kugamba kyawo batugambye n'okulya ennyo kati ebyokulya bizze. Jimu era nina kulya nnyo genda muje. Genda muje nakulya nnyo. Jimu oyagala kukola mubiri, oyagala kukola nnyo kiki lwaki oyagala kuba twakuwa gundi ya jimu agamba banaye muludde nawo. Jimu kikyo singa kujeetaaza. Nyash. Oyagala kukola nyash. Wagambe twatumeza program wona kuyimbiramu akayimba kati kakamusabe alina akayimba mubuyo mubuzi. Nga akayimba bakayita batya akunyonyole buli kimu kyonna. Kayimba bakayita batya kunyonyole. Ne uwe mola. Dasiri kwemola dasiri. Fana kibali. Okay, musaba kuyimbira mwaka. Saba tuyimbira. Kalike yayimba luliera. Simanyi abayi naye akapya nakaka tuyimba. Abayi nako ayimba atuyimbire kalize kanyumira. Atuyimbi. Sabulemba. Mundo mutima gumanja nguterese banga gunyanga chenyanja buli lunaku lavu yoje kuŋŋaanya era bonchawo bondese wakati mu nnyanja kululunze sitya basawo bakinansi mukwano kadanso mpumeranga nanasi katugeze nga mvudde mbulamu bwensi bwembeera sinabuva musabayo kachansi nze nonya mukyala nanjagalako gane bwemba siriwa nanjogerako kagacha katosa nasalirako anazuku kamatubi nasabirako weraba bamingaza kukola weraba Udamu weraba Wakawulidde. Waliwo n'abo abagize ebbala wakawulidde. Weraba mwekola nsagikwata tuyimbire muyimbe mukola sabe bagimba. Weraba bamingaza kukola weraba. Weraba ngenze kukola bambi weraba. Ayimba batya damu okukola eno. Ngenze kukola olira gamba mutulire weraba bambi ngenze kukola weraba. Weraba ngenze kukola weraba. Abantu bagambe ba following Dr. Loverboy ku TikTok, ku YouTube, ku Facebook ne wala bagambe mu following Dr. Loverboy. Abantu bagambe nti banaye ku collaborate bagambe banaye no brother wange bamita Dr. Loverboy mu following. Sokodemu. Gamba abantu nti bannange ono brother wange mupya bamita Dr. Loverboy mbasaba mu following ku TikTok. Ate nange mugenda kunsanga ngayo ku TikTok ye. Banaye mbasaba mugobere muganda wange Loverboy. Ku TikTok. Bagambe mu following kyogere ngoli si. Following muganda wange Loverboy. Nange mujja kusangayo TikTok Nakafu Lydia Nakawele. Bagenda kusanga ku TikTok yani ya Loverboy nga bonaye bolindo fune essimu eyi yange ate nga nkimanyi bagiina eri mu kkubo ejja essimu ejja ejja onamukolyangayo bu challenge jabu mukolera aina 100% akayimba okakutte soko sebera tuyimbiremu
Sembera wano dobozi nzaina microphone tebakuwulira. Sembera. Na ngate babade. Sembera wano. Musembeza microphone. Tibabi welaba. Babe ogeza kukola welaba. Kakolede. Nena kanonya mwana. Akayimba. Doktani? Wewe. Olikiriya mwana sayininga. Kakolede. Wano mwami no kukolera kuba yaganyu. Bange ebintu ebimu ebyange nze mbikolanga samoya naye balimukamu kati kiri ku mulembe gwa digital kati TikTok. Ekintu kimu kye tukola ekintu omwami kyakoze ayimbye bulungi naye deni madamu ye abadde nga atamulaze mukwano naye nga kibaddeyo oli bamugamba bebi ngenze kukola oli namugamba naye ogenze kukola weeraba deni basangagane oba gwaba muyimbya mtu abayinza batatya gwano kumpi ne iba nedda ne iba ono sijja muyimbira deni nange nyinayo ebintu byange saagala nnyo ali tukwatagane nyinayo ebintu byange saagala tukwatagane kale bagamba ebirungi biggwa byokya most of the times tuyinza obutosoka olunaku olwaleero so nze Sonko Muhammad olina obugambo bwotuwaayo bwotusiibuzaayo bonna bantu ddamu yongere obubere bafanizi webalezi bafanizi abalaba bakuyamba from the start eri babagambe nti kati wetutunudde tugenda mu business banaye neyanza kuba kyensinga okwebaza mwebale kumbeererawo mwebale kufuuka bazadde bange neyanza ge byonna bye mumpadde bye munkoledde neyanziza ffe tetusiima naye mukolera lwa Katonda. Ako kamanyi bulijjo. Kamanyi. Neyanza. Abantu ng'abantu emitima gy'abantu lwesi tegisiima. Naye buli okola nkola ku lwa Katonda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amina. Olina kyotugambayo? Nsembayo nga neebaza jjajja. Jjajja ono Jjajja weebale kukuuma muganda wange. Wengere eno. Weebale kukuuma muganda wange, weebale kubeerawo. Weebale nnyo okumukuuma. Nammwe mwebale kujja era nammwe mwebale kutuyamba mu byonna bye mutukoledde. Era mwebale kumulabirira ono omwana. N'ezzadde lyaffe nalyo nga kweriri. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale bannaye nsaba Mukama Katonda addize oba yongere okuyamba n'okugaziiriza abantu mwenna buli omwana kyatoola okubanga tubaako omuntu gwe tudduukirira sayidi eno. Empeera yesinga okuba enene mbadde nga tanyu kibagambiri wa Katonda toyamba tulwakuba oyamba muntu oyo ne lwamba kuyiwa Katonda najjaba nga kugaziiriza kubeeyogeddeko ki ekitazze wano sabbuuni w'omwana n'ebizigo naki n'ebirala ne omo naye nkubanja naye omukyala yakuwadde pokitimano yagambye tukulekereyo tukulekereyo ezzike zijja kukuyambako nga kapokitimano obeemu awe kati nga tulinda Madam Jennifer naye ina plan ezizaawo ze yabadde ngambako awo ne katongera okubanga tumuyira tulabe kye kigenda okubanga kikola ki tuddako ezo eryo zike emitwalo 5 yagambye tukokyeyayo emitwalo 5 so kyekyo nze Sonko Muhammad nyongera okujukiza Babetis Touch ne Peter Studio basangibwe puluba kusonga y'okunyirira Suplex Gym bweyogerere Kirinnya Kavule ng'oyambuka ku berigende Bukasa kaline soka waggulu buli kyuma ekyomanyi kikozesebwa mu gym weekiri koma mu ggwanga laffe erya Uganda atambula naffe airport pickups tujja kubanga tukutuusa bulungi nnyo kyemanyi teri kisigadde mu mmotoka kikyo byebyo bwe bityo nga bwe bizze bikozese bulungi bijja kutambuzaako blaka kale nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155